Gavumenti ya Uganda olwaleero eteekateeka okussa omukono ku ndagaano ne kampuni ezigenda okukulemberamu omulimu ogw'okuzimba omudumugwamafuta ogwa East African Crude Oil Pipeline. Gavumenti etaddewo obukwakkulizo obupya obugenda okugobererwa mu kuliyirira abantu omudumu guno gye gunaayita okutuuka e Tanzania. Minisita avunaanyizibwa ku by'obugagga ebyensibo Ruth Nankabirwa Sentamu ategeezezza nti obukwakkulizo obupya buteekeddwawo oluvannyuma lwa gavumenti okukizuula nti waliwo abamaafiya abaagala okuleetawo vulugu mu nteekateeka ey'okuliyirira abantu abanaakosebwa omudumu guno ogutambuza amafuta. Ruth Nankabirwa Sentamu agambye nti bamaze ebbanga nga babangula abantu mu bitundu awagenda okuyita omudumu gw'amafuta era nga balina enkalala zonna ez'abantu abalina okufuna ensimbi zino. Okuliyirira era kyekimu era ku biteekebwa okukolebwa. Tewali kati ensinga bwetambula tosobola kuyisa mudumu ogwo ogw'amafuta mu mataka g'abantu nga tomaze kubasetolinga. Teekateeka y'okubasasula yaggwa, twagiteeka mu kutabo ogunene nakuteeka mu paalamenti juzi nga ndaga nti enteekateeka okupima okulaba abannannyini ttaka nti be balina tayito kubanga n'abagezigezi bajjamu. Bw'otateekateeka bulungi bantu abo abagezigezi bajja ne batwala essente ze batanditutte. N'enkozesa y'ensimbi financial literacy tulina okusomesa abantu abo sajja ati ensimbi zino bwe zijja tezijja kubanga ziwerako za muzindo. Sajja abadde eyo mu kyalo takwatanga na ku miliyoni 2 mulundi gumu oba 10. So tulina okubasomesa kubakkakkanya baleme ate era kuviiramu awo okuzoonoona. Minisita Ruth Nankabirwa Sentamu agambye nti obuzibu bwe bubadde ye yali omukulembeze wa Tanzania omugenzi kati Walwa John Pombe Magufuli eyali yateeka omukono ku ndagaano ne Genero Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa akulembera kuno ku nsonga ey'amafuta kyokka n'afa nga kino kye kyaleetawo emiziziko. Ku kyendagaano egenda okuteekebwako omukono olunaku lwa leero, Minisita Ruth Nankabirwa Sentamu agambye nti yakuyambako okwanguya enteekateeka ez'okusima amafuta agaludde nga galindiriddwa bannayuganda. Wabaddengawo endagaano ezaakolebwa wakati waabo abali mu bizinesi eno ey'amafuta. Mujjukire nti mu Gwokuna omwaka ogwo oguwedde omukyala Sihulu pulezidenti wa Tanzania yajja biseera ebyo mugenzi Magufuli yali yakafa ne wabeerawo endagaano gy'ataddeko. Kati olwaleero eno endagaano egenda okuteekebwako omukono yeesumulula nti tukkiriza okuteekamu ssente twekenneenyezza bizinensi eno namu era ejja kusobola okutuddiza ssente zaffe oba tujja kusobola okufuna amagoba gaffe. Ye endagaano esembayo ey'abo bonna abali mu bizinensi eno ey'amafuta bwe bateekako emikono gitegeeza nti tugenda kutandika okulaba ebintu nga ebikolebwa abantu okufuna emirimu. Ye minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda nga ye mubaka w'ekibuga ky'e Hoima mu FDC Sasinansi Nyakato agambye nti basuubira nti ebbeeyi y'amafuta mu Uganda ejja kukendeerako oluvannyuma lw'okuteeka emikono ku ndagaano y'olwaleero. Naye nga bannayuganda kati tusuubirayo ekisooka tusuubira nti ebbeeyi y'amafuta kati naye erina okubanga eggwala okuba kati tujja kuba tutandisa okusema agafu. Ekyokubiri tusuubira bannayuganda kufuna opportunities mu companies zino ez'amafuta. Tuba tusuubira gavumenti kuvaayo kati obudde buno esomesa bannayuganda kyenyini ngeri gye basobola okugobolola mu mafuta gano kubanga gasimibwa mu ggwanga lyaffe. Kubateekateeka kulaba nti wabeerawo opportunities zonna. Babasomesa omutindo ky'okugenda kubanga gwagalibwa kampani zino ziri mu nsonga eno ey'okusima amafuta. Omudumu gw'amafuta guno gugenda kuva Hoima gutolonteko okuyita e Kabale gutuuke e Tanzania nga guwerako kilomita 1443 era abantu abali mu mitwalo 16 be basuubirwa okufuna emirimu bwe gunaaba nga omulimu gw'okusima amafuta gutandise era ng'omulimu gw'omudumu guno ogw'amafuta gwa kuwemmenta ensimbi obukadde bwa $3 za Amerika 3.5. Oluvannyuma lw'okugoba abatembeeyi ku nguudo z'omu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala naddala mu masekkati, minisitule y'ensonga za Kampala erangiridde ebikwekwete ebirala ebijja ebigenda okukolebwa okugoba abatembeeyi bave ku nguudo eziri mu magombolola gonna agali mu Kampala nga enguudo zino zonna balina okuzeesonyiwa ng'embwa bwe yeesonyiwa enseko.
Mu mwezi ogwedde minisitule y'ensonga za Kampala yakulemberamu ebikwekweto ebya Smart State Campaign ebyokugoba abatembeeyi ku nguudo n'okugoba abasuubuzi ababadde n'obuyumba ku nguudo mu nteekateeka eyeetabibwamu amagye, poliisi n'abakozi aba KCCA ssaako omubaka wa gavumenti mu Kampala Udu Hussein n'abalala. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye agambye nti kaakano ebikwekweto ebipya ebyokugoba abatembeeyi abaddukidde ku nguudo eziri Magombolo okuli Lubaga, Makindye, Nakawa ne Kawempe nga bavudde ku nguudo z'e Kampala bitandise basobole okugenda mu bifo ebyateekeddwamu mwe balina okukolera. Operation ey'okulongoosa ekibuga ekyatambula bulungi ng'obwedda era kati oluvannyuma lw'okumaliriza Central Business District kati effort yonna egenda kudda ku kulumba enguudo ze zonna eziyingira naddala eziconnectinga mu Central Business District. So nkubiriza n'abalala naddala olwana abali nnyo Kaleerwe yawo waliwo abatundira ebwayise ndowooza ate temwalirinze mwaliyanguye bangu awo baddeyo abali awo nga ku flyover ku bbiri awo bagende bayingire mu katale k'ebwayise abo baveewo nga tetunatuuka naye nga campaign tegenda kukoma wokka mu kibuga mu makkati egenda covering vision zonna 5 naddala mu nguudo ezennene ezirina connection ne Central Business. Minisita Christopher Kabuye Kyofa Togabye era ayongedde okulabula abantu abateeka obuyumba mu bifo ebikyamu nti mu bikwekweto ebigenda okukolebwa nabwo tebugenda kukkirizibwa era nga sibwa kulekebwa bbali kubanga bulijjo ennungu enkaliriza ekisa tewona. Tujja abantu abakola bizinesi mu bukyamu bazikolera mu bifo ebitalina kukolebwamu bizinesi nga bw'okoowe. Kati ekyo ky'oluŋambidde nti ate obwefaananyizaako bukiyosiki simanyi obwefaananyizaako amaduuka. Ekituufu kiri nti gwe kasita oba omanya nti ky'otaddewo kitataganyiza omutambuzi w'ekigere awo si watuufu era nga kiri awantu awakyamu. Project Kampala ebadde ne project ey'okukola siwegi eyo pipe naye nga yayimirirawo okumala kati ndoze ebbanga lya myaka 3 kontrakita kyokka tumusasula olw'okuba omukulu yagenda yena naddira mu kkubo ly'okuyisaawo payipu ya siwegi ate ye n'ateekawo ekizimbe with impunity. So bye ebizimbe bimbadde mulaba oba kiyosiki nga zivaawo. Nnyini ntebe w'ekitongole kya Buganda Land Board ow'ekitiibwa Injiniya Seremba Martin Kasekende alagidde abakozi mu kitongole kino bateeke mu nkola ekiragiro kya Kabaka ekyokusomesa abantu enteekateeka z'Obwakabaka ezikwata ku ttaka naddala mu kiseera kino ng'ensi yakava ku muggalo gwa Lumiima Mawuggwe. Bino Injiniya Martin Seremba Kasekende abyogedde aggulawo olusirika olwetabiddwamu abakulembeze ne bammaneja mu kitongole ekya Buganda Land Board ku Popopo Memorial Center mu Ndeeba era nga lutegekeddwa okutema amakubo aganayamba okutuukiriza enteekateeka nnamutayiika ey'ekitongole kino ey'emyaka 3 egijja. Owekitiibwa Seremba Martin Kasekende agambye nti kikakata kubaddukanya ekitongole ekya Buganda Land Board okwongera okukolagana obulungi n'abantu abakwatibwako ensonga ez'ettaka mu gavumenti nga bwe bazze bakola emabega ebintu bitere bibeera ettereere nga nnyindo ya nte. Oli bw'afaayo n'alwanyisa kyapa mu ngalo mba sikitegeera bulungi kubanga ekitegeeza ebyapa byonna bibi kubanga biva mu minisitule y'emu ebya freehold ebya leasehold n'olwekyo ffe omulimu gwaffe tusigale nga tunyweza enkolagana gye tulina ne ba stakeholders abo abava mu central government kubanga emirimu gyaffe gye giggweera bulijjo nga bwe mumanyi giggweera mu ministry of lands okusobola okutulabira ebyapa tewali engeri yonna gisinza kubeerawo nga tetukolagana bulungi aba stakeholders. Kasa cabinet minister waali ne waggulu eyo batuyambe okwongera okunyweza enkolagana ne ba ministers abakwatagana n'ebitukwatako. Owekitiibwa Martin Kasekende atendereze yaliko senkulu ow'ekitongole ekya Buganda Land Board kaakano nga ye minisita ow'ebyobuwangwa emmengo ow'ekitiibwa Daudi Kyewalabye Male olw'okukizimbira ku musingi ogw'obukugu ekisobozesezza okugenda mu maaso mu buweereza wakati mu kusoomooza okuliwo okwa Lumiima Mawuggwe n'ebizibu ebirala nekisigala nga kyakola bulungi ekintu ekisanyusa ne Ssaabasajja Kabaka. Owekitiibwa Daudi Kyewalabye Male naye asinzidde mu lusirika luno n'akkaatiriza ekyokusummusa enkola ey'omutimbagano yeba yeesiga mwako okutuusa ku bantu obuweereza obw'ekitongole kino tikubanga eno yenkola eriwo mu nsi yonna okutwalira awamu ate nga bulijjo enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Abaweereza ba Buganda Land Board mu lusirika luno bakulembeddwamu senkulu ow'ekitongole kino omukungu Simon Kaboggoza ng'ali wamu n'omukungu Bashir Kizito okulaba nti omulamwa n'ebigendererwa bituukibwako.
Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebanga. Omwana azaliddwa bikuzire adopted child alina eddembe okufuna ku byobugagga by'omugenzi amukuzizza yadde nga si yamuzaala mu musaayi nga munnamateeka Jackson Musokebwa nnyonnyola. Omuntu singa abaana bakuzizza mateeka naye n'afa. Ebiseera ebisinga amateeka gakyawula mu ngeri ya njawulo. Bw'aba afudde akoze ekiraamo baba treatinga oba tubakwata mu mbeera ndala. Era bw'aba afudde takoze ekiraamo nakyo tukireeta mu mberi ya njawulo. Ebiseera ebisinga bw'aba bakuzizza nga tubayita ba dependents mu luzungu baba bali subject kufunako omugabo bw'aba bakoze nga takoze ekiraamo era balina okufunako. Naye bw'aba afudde takoze ekiraamo bo bennyini basobola okwekolamu omulimu ku baana bazaala ne bakwata ku kye bakutte ne bawaako abaana abo singa aba yabakuzizza nga babaddewo ebbanga. Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okwongera enkolagana n'obukama bwa Bunyolo okukwasizaako enkulaakulana ey'omuggundu mu nsi yattu Uganda. Bino byogeddwa jjajja w'Obuyisiraamu mu Uganda Omulangira Dr. Mbuga Kasimu Nakibinge Kakungulu bw'abadde nga yeetabye ku mikolo egya Sheikh Ibrahim Bitamazire egy'okujaguza emyaka 85 egitegekeddwa mu kibuga Hoima mu bukama bwa Bunyolo. Omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu Mbuga agambye nti Buganda n'Obusiraamu kwongera okukwatagana okutuusa enkulaakulana kyokka n'alabula bannansi okwenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa lumiima mawuggwe. Ogumu nali wano mu 94 ankiikidde kabaka wa Buganda nga bassaako kabaka wa Bunyolo n'enkomawo nga waliwo emizannyo gy'amasomero gaffe ag'ekisiraamu era alukira abasajja ye yaliwo okugiggulawo nejjuuzi noza Katikkiro n'ompaako obujulizi komyewo okukiikirira Buganda nga mujaguza emyaka 25. Akatale ke kakubebaza naye atera kubasaba ekirwadde kino ekya COVID lumiima mawuggwe kikyali mu nsi Uganda kikyali mu nsi yonna kubasaba mwongere amaanyi mu kuteeka mu nkola ebyo byebatugambye bye tulina okukola Katonda okuba nga atuyamba ekirwadde kino obutatukwata. Ekirwadde kino bantu ffe tukitambuza tukitambulira mu bbanga. Waliwo abalowooza nti bw'otabeera mu bibuga ekirwadde oba okiwonye naye mulina okumanya ekirwadde kino bantu ffe tukitambuza. Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu Mbuga era atenderezza emirimu egya Sheikh Ibrahim Bitamazire naddala mu kutumbula ebyenjigiriza n'okulwanirira empagi eddiini y'Obuyisiraamu kwe ziyimiridde. Ssaabasajja Kabaka Maaso Moogi ebigambo bye bya nkizo gye tuli. Tuteekwa ffenna awamu okwongera amaanyi mu kusaabulula obulimba n'ebigambo ebyeffutwa n'obukyayi ebigenderera okutujja ku mulamwa nga twogedde ku nsonga enkulu ezikwata ku Bwakabaka. Ensonga ey'okubiri tubasaba okwongera amaanyi okukuutira abantu baffe okulwanyisa ebikolwa byonna eby'obuli bw'enguzi obw'engeri yonna. Enguzi, obuli bw'enguzi obw'engeri yonna obuziŋŋamizza obuweereza obw'enjawulo okutuuka ku bantu baffe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama. Akatale ak'okukyusakyusa abazannyi e Bulaaya kaggaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era nga kiraabu za liigi ey'ababinywera eya Premier League e Bungereza zisaasaanyizza ensimbi obukadde bwa pawunda 295 okugula abazannyi abatali bamu. Ensimbi zino ziddiriddemu kubanga nnyingi ku nsimbi ezaasaasanyizibwa 2018 zaali obukadde bwa pawunda 403 ate nga mu katale ka January ak'omwaka ogwedde 2021 kiraabu zaasaasaanya ensimbi obukadde 7 mu kugula abazannyi.
ku nsimbi ezisaasaanyiziddwa obukadde bwa pawundi 2.95 ensimbi obukadde bwa pawundi 150 zisaasaanyiziddwa kiraabu ezisembye mu liigi ya Premier okuli Everton, Norwich City, Newcastle, Watford ne Burnley. Ate mu katala aka January akaayita ttiimu ezaali zisembye zasaasaanya ensimbi obukadde bwa pawunda 5. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Kabaka Jjunju n'abatabaazi be baba bakyali ku katonga amagezi agamusomoka gakyababuze kwe kulaba omusajja omuvubi nga asomoka katonga okuva e Buddu okulaga gye bali ng'omusajja ono ye yali Kajabaga nga yali muddu w'omusajja eyayitibwanga Muguta. Omusajja ono Muguta yabeeranga birongo mu Buddu ng'era Abaganda bwe baalaba musajja we Kajabaga ne bamuyita ne bamubuuza obanga waliwo we bayinza okusomokera okwesogga Buddu. Awo nno ye kwe kubaddamu nti waliwo akawenda ye we yayitanga. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogwokubiri ogwa Mukutulansanja omwaka ogwa 2022. Bwe lwali bwe luti mu 2018 gy'emyaka kaakano ena egyakayita eyali omuyimbi ow'erinnya Moses Nakintije Ssekibogo eyali amanyiddwa nga Moze Radio yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 33. Moze Radio eyali owa Good Life mwe yayimbiranga ne Douglas Seguya oba Wizo Manizo TV yafiira mu Case Clinic mu Kampala gye yaddusibwa bwe yafuna obuzibu ku mutwe nga kuno kwamukubibwako ekintu mu butakkaanya obwali mu bbaala emu mu bitundu eby'Entebbe. Moze Radio Ssekibogo Nakintije yasaala nnyo bannayuganda olw'eddoboozi ly'eddungi n'ennyimba ennungi ze yaleka omuli Nyanjula Nakudata ne Bread and Butter, Obudde, Neera, Amaaso oba Ntunga, Omwana w'Abandi n'endala. Era nga Moze Radio teyali muyimbi buyimbi kyokka wabula era yali muwandiisi wa nnyimba omukugu ennyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Banamagye Abawamba obuyinza Burkina Faso balangiridde nti ssemateeka w'ensi eyo amaze sabbiiti ennamba nga bamuweze nti bamuzizzaawo y'abaakulembererwamu mu nnansi aleme kufuulibwa munaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obwembwa. Olunaku lw'eggulo abakungu ab'omukago ogutaba ensi ez'obugwanjuba bwa Afirika ogwa ECOWAS ebigere baabinaanisa ebiraato ne boolekera Burkina Faso okusisinkana bannamagye bano okubassaako akazito bate Pulezidenti Roch Kabore gwe baakwata oluvannyuma lw'okuvuunika gavumenti ye. Bano mu ngeri y'emu era bagenza okwogerezeganya n'amagye gazzeewo ssemateeka gwe gaayimiriza n'obuyinza gabuzeewo mu mikono gy'abantu aba bulijjo go gaddeyo mu nkambi kubanga gateekeddwa kuba nampawengwa ng'omukatuliki atalina mudaali. Wabula kyo eky'okuzzaayo obuyinza amagye tegannakikola nga kye galangiridde mu butongole kwe kukakasa nga Pulezidenti ow'ekiseera omuwandiisi w'ebitabo Lutenanti Koloneri Paulo Henry Damiba eyagakulemberamu okuvuunika gavumenti ya Pulezidenti Roch Kabore. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bakikakasizza nti ddala omwezi we gubeerera omukulu nga gunaatera okuboneka ti obusungu obukambwe n'effujjo byeyongera nnyo mu bisolo eby'enjawulo omuli ne bye tulunda awaka eby'oku ttale n'eby'omu nsiko wamu n'ebyo eby'omu mazzi. Abayivu mu buto abaasookera mu bikwate ebya Emmanju wa Musa we baayiwa obusa obw'embuzi ennume okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Louisiana State University mu America ne balondoola ebisolo eby'enjawulo okuviira ddala mu mwaka ogwa 1960. Bakagezi munnyo bakikakasizza nti ebyennyanja birukwata omwezi nga mukulu nti biba byanjawulo nnyo n'ebiseera ebirala era bino birumba nnyo n'okutta abantu omwezi we gubeerera omujjuvu okusinga nga gwakaboneka okufaananako n'embwa nazo ezeeyongera obukambwe n'okuluma abantu ssaako n'okukabawala. Abadde mu mitambo egy'okunoonyereza kuno omugezi Professor Steve Midway agambye nti naffe abantu abangi abasinga mu nsi eno omwezi we gubeerera omukulu tubeera balalulalu lwakubanga tetufaayo kwetegereza naye nga tebannaba kuzuula kituufu ekiviirako ekitangaala ekingi eky'omwezi okulalula ebitonde bya Mungu byonna mu nsi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Nga gavumenti olwaleero eteekateeka okussa omukono ku ndagaano ne kampuni ezigenda okukulemberamu omulimu ogw'okuzimba omudumugwamafuta ogwa East African Crude Oil Pipeline, gavumenti etaddewo obukwakulizo obupya obugenda okugobererwa mu kuliyirira abantu omudumu guno gye gugenda okuyita okutuuka e Tanzania.
Oluvannyuma lw'okugoba abatembeeyi ku nguudo z'omu kibuga Kampala wakati, minisitule y'ensonga za Kampala erangiridde ebikwekweta ebirala ebigenda okugoba abatembeeyi bano bave ku nguudo eziri mu magombolola gonna agali mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Olwaleero giweze emyaka ena kasookedde ng'omuyimbi ow'erinnya Moze Radio ng'amazaale yali Moses Ekibogo Nakintije ava mu bulamu bw'ensi eno. Banamagye Abawamba obuyinza Burkina Faso balangiridde ssemateeka w'ensi eyo gwe baawera sabbiiti emu eyise bamuzizzaawo y'abaakulembererwako ensi eyo kyokka ku ky'okuwaayo obuyinza mu bannansi tebannaba kukyanukula nga balangiridde omujaasi abakulemberamu mu kuwamba Tyagirenga akola nga pulezidenti ow'ekiseera. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.